chance twagibawadde ne mugikozesa bubi ne mutamukuuma kasita mwalemeddwa okumukuuma kasita Katonda atusaasira n'afulumaawo n'abeera fuli ng'agenda mu nsi gye tulaba nga yentuufu gye tutajja kwogerano naye tetusobola kuddamu kumukkereza kubeera ttake kubanga abantu b'ettake mulemeddwa okukola kye mulina okukola singa mwakoze kye mulina okukola Mr. Update nze kye nandibasuubiddemu singa awo ku immigration yavaawo dda singa yayimbulwa dda naye mbabuulya mazima n'okutuusa olwaliro ffe tulwana ate abali ewala abali ettake beebase batusuubiza enkya tujja luli tujja enkya tujja luli tujja enkya tujja luli tujja abantu abalina okwakitingirawo olunaku lwe bakwata Fred Kajubi Lumbuye mwali mmwe abantu b'ettake mwali mmwe immediately ng'ekintu kyakagwawo naye tumaze bakonkona ne tubakonkona ne tubakonkona ne tubakonkona tugana naye abantu bano gatukonkona bakonkone kwa ekintu omuntu ng'oli ku kituufu teweetaaga kujjukiza okera bukeezi n'olumba n'otandikamba banaye kino nedda naye nze neebaza bannayuganda abali mu America neebaza bannayuganda abali e UK mwanyinaze Patricia Sewungu thank you so much kyalo yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo neebaza mukama wange president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu weebale nnyo weebale ddala president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo bannaye simayina kye mwogerako bannange president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu mpola ebintu bye yesi bya live wano kya naye akoze omulimu kansole wisi akoze omulimu bannange twafuna president twamala akoze omulimu gw'otalabanga ku Lumbuye era singa president yalinga wa updates singa mwenna mugamba akola mpola buli weetaaga okuteekawo ettaffaali n'alisaawo eweetaaga akasimu n'akakubawo eweetaaga ki president tukwebaza mu lutalo luno olw'okulwanirira Fred Kajubi Lumbuye bambi weebale nnyo weebale ddala president waffe manyi bwe mba mwogerako n'akamwenyumwenyu mpulira nga kajja kubanga yo yenna mutegeera Mr. Update kyova olaba kanagirinya nakongerako erinnya eddala nagirinya Shifula Bobi Wine nakongerako erinnya eddala munnange ate nze atayagala birungi kati onagirinya bwafu wabanga yenagirinya Shifula Bobi Wine omanye ensi eno talibonaabona yadde olunaku no kubanga erinnya lya mikisa eryo ligenda mutambulirako paka nagirinya ne bwanaafuuka ensonga munane naye Mr. Update nange neeyagaliza ayanize mbeeraawo bantu bangi batumya abaana baabwe Bobi Wine agenda okukola Mr. Update nsigalira ne ŋŋamba nagirinya naawe nkwongeddeko erya Bobi Wine ne ndimwongerako tenze nsigalire nyenza okulaba buli muntu owulira ti omwana wange ye gundi amwongeddeko Bobi Wine neŋŋamba nti Mr. Update lwaki nange owange simwagaliza kirungi nange owange ne mwagaliza kirungi ye nagirinya Shifula Bobi Wine namwongeddeko nagenza okukola ekintu mukimpambako Mr. Update sijja kukkiriza nange nolwekyo president tukwebaza bambi weebale nnyo omulimu gw'okoze abaana baffe ab'okusekulitaliyeeti awo eka mwokya mwebale nnyo mulimu mukoze gw'amaanyi nnyo mu kulaba nga tulwanirira muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye bambi mwebale nnyo mwebalire ddala era mbabuulira n'olutalo tugenda kululwana paka ku muntu asembayo tetusobola kuzikiza paka ng'ayimbuddwa ndoza mulabegera bateno gye tulwanye buli nakutekako ettaffaali baleese ebintu bingi nnyo bituwugule bitwerabize Lumbuye naye tetumwerabira Lumbuye biri oluggwa nga tudda ku Lumbuye waffe kino ne kigwawo ne tugamba no we want Lumbuye kino ne kigwawo want Lumbuye ekyo kyokka kyongedde okubateekako ttabo baali bamanyi nti tunaagenda otuuka obudde buno ng'ebintu tubyerabidde maama bagenda okulaba ng'abaana ba NUP tebatuula kyovala nebaza nnyo bakwinizi akaliro kano bakakuumidde waggulu aka Lumbuye kyovala bakwinizi abo Mr. Update nfa nabo nze bw'okwata ku kwini sifa naawe abo bakwinizi gwe manyi bakwinizi entalo ze batulwanidde abo bakwinizi Mwai Museveni yaleeta simanya NRM social media team NRM Soma najja nagiwaka ofiisi awo bakwinizi baakuba NRM Soma paka NRM Soma lwe yasaanawo nenga NRM Soma
nga bajiwa airtime bajiwa buli kimu ne ba queen zaabo nga bayimiridde n'omuntu bo tebeefula lyejje lyemmanye liteefuula ejje ly'aba queen ziteryefuula bwe ligamba nti lutalo kama mbaya terizikiza lyejje ate ddyo lirwana wansi ne mu bbanga ery'aba queen eryejje ze nalikkiriza eryejje we nasinga okulitegerera ku kaadi Mr. Update nga tannafuna kaadi ejje lyajjayo zitanka ate lina buli kyakulwanyisa kyonna lina tanka lina buli kyakulwanyisa kyonna ku kaadi ejje kugeragena okulanga tanka ziri mu bbanga nga ligamba kaadi nenga nti bana abaana oyinza obumanzi jako Mr. Update ba Queens olwekyo ba Queens bambi mwebale nnyo mwebalire ddala kulwanira muganda waffe Lumbuye era ba Queens mwe mwanzija ekitalya era ba Queens mwe munnyambyeko kubaagala okutwala ekifo kyange ne mugamba tetugenda kubakkiriza ate ba Queens abo mwatabuse mwagaye walwanza okukwata kifo kya Segirinya yali namba emu nga ye namba 2 ye namba 3 ye namba 4 ye namba 5 nze nali mukaaga nze nali 7 nze nali 8 nze nali 9 paka 10 ate bwe namala okuwangula olwokuba nafuna obululu bungi nenga nti obusiramu bugamba okuddiza nenkwata obululu nempaako baganda bange be navuganye nabo era ne batasiima ba Queens ne bagamba Segirinya entebe ye yagikwata talina kugivaamu era nze nyweza ntebe bwenti ama ba Queens nze entebe njinywezezza bwenti oli asikati Mr. Update va mu ntebe sita ntebe va mu ntebe Mr. Update sita ntebe aba Queens nga bage entebe gitulemu oyinza givaamu naye ba Queens nga bagambye entebe togisula mu muganda wange emisinda gye bakutwala gojiwulira eryejje oliyita eryokusaaga ne bagamba nti eyo entebe tetugikwagalamu gwe ng'oyagala okubamanya waliwo omuntu omu yayagala aleete ettabo ku puleziddo zali yajja lumu ng'ayagala alumbe puleziddo ba Queens baakuba zali nagenda okuddamu okulaba zali yali omweru nga si muddugavu nenga nti bano ba Queens bakikola batya oba bayita ab'okusaaga baakuba Mr. 5 Cows nga za mpummumpu naguno gwaka taddangamu nakulabika oba yalagawa ba Queens baakuba Governor S oba yaddawa ba Queens Governor S oba yaddawa nemwali bane tuyinza okuba wano nga Governor S yawaŋŋanguka bawaŋŋangusa Governor S era nze nalaba Governor S nga alumba olutalo bw'ati neŋŋamba Governor S ono kyatankula akimanyi ne bamukabala mpola bakabala kakati Governor S katumuyita the late Governor S oba yaddawa bannange former Governor S bakabala oyo nze nentunulira ndi era nze ntunulira omuntu awakula olutalo ku ba Queens nenga nti ndoza tamanyi onza lumba America ng'olina kasaali Mr. Update silumba America nga nyina kasaali nolwekyo ba Queens nze njagadde beebaza okuyimirira ne Headmaster waffe okuva lwe yawambibwa mubaddewo nnyo temuzikiza okuva lwe yawambibwa mubaddewo nnyo paka embeera eno weetuuse ba Queens nze mboogera nako lwakyo banze bayita ba Queens baleka emirimu gyonna gwe babuuza Governor S oba yaddawo Governor S bali basabula lirijje lya mu bbanga lina tanka ate lirina ne zino zirandi mayini eza wansi kati ligenda ne ligatta abamu baba bakuba ebikompola nga bava waggulu abalala nga bava wansi kugambye oba yaddawa kati eryejje terisobola kulemwa kununula Lumbuye eryejje likubya amasimu ku immigration olwaleero mbwe aba immigration ne batuuka okugamba essimu bannaye tugijjeko ne bajjako essimu aba immigration ng'essimu zijja mazzi ku mazzi twetaaga Lumbuye oba gwe bayita ab'okusaaga babanjiza Lumbuye bali abasajja b'ettake ne batuuka okugamba essimu eweddeko omuliro naye ng'essimu kikolobox ate nga kiri mu kyaja naye bakikubye paka lwe kiweddeko omuliro bo bayita ab'okusaaga nga baagala muntu waabwe Lumbuye nolwekyo ngambye ba Queens kambeebazeebo nabaako ensusso keyboard warriors temutudde mwebala omulimu ogwo gwe mukoze olunaku olwaleero kakati ba Queens balina entebe gye badimandinga ba Queens eyo entebe
Robert Kyagulanyi gye yawangula ne mutwalibwako ba Queens batungambye Mr Update kati entebe tugyetaaga ate bajja ginunula sema manye eryejjo liyite lyokusaaga muganda wange nze nditegeera Mr Update kati ndaba n'abekyangira ku ntebe yange mumanye ejje ly'aba Queens mmwe mumanye ejje ly'aba Queens gwerinda gate bannajjayo bazuka bajja kujjayo zibazuka mujja kuziwulira ba Queens nga be banoonya kaadi neefunika ba Queens ne babeerawo ne tunoonya akalulu ne tukawangula ba Queens ne babeerawo ne bannangirira mujjukira olutalo lwaliwo nga abasajja tebaagala kunnangirira nanyamaza omusajja wangudde buli polling station ogamba ota Mr Update nti togenda mulangirira nga tuwangudde buli each and every polling station nga bagamba tetugenda mulangira Mr Update kati ba Queens ne bagamba nti eki abo kike boogera ne bajjayo zibazuka returning officer yagamba bannange